Tukwaniriza ku Story TV amanya pitibwa Jochosen. Of course buli kaseera tuba tubaleza story ezitukwatako okuva mu nsonda zonna ezensi. Yonna beguddewo tuba tuginokolayo ne tulaba ffe etuconnectingako eta oba by the way n'okuyigiriza ebintu ebyenjawulo by'olina okumanya nga gwe omulabi waffe omulungi. Naye kati tunneeyongera tubadde tusaba ogende awo wennyini wooli waliwo akagambo bakayita subscribe. O subscribing n'aka akadde okakoneko so that you are notified buli we tuleeta video empya. Of course ne leero nsazeewo mbaleetere omukunavu waffe atutegeerera wano omukulu Kalema tuwenga twogera ku bintu ebyenjawulo naye kasoke abaguzeeko ate tweyongere tusanyusa okulaba ssebo. Nsanyusa nange okubeera wano nate bane musibe mutya bassebo ne bannyabo bulungi bo oli mulamu ekitegeezo kyaliwo olina okulwana ennyo okuba nti osigala oli mulamu kuba ensi tekwagalangako naddala nga oli mu firika oli muddugavu ensi tekwagalangako ya nze bambi enjagala kale so waliwo ebibadde biyitiŋŋana juzi nalaba story nalaba actually interview nga Oprah Winfrey omukyalo yakulira on nga interviewinga obanga abuuza ab'olulyo olulangira Prince omulangira Harry n'omukyala omuzaana Meghan. Yes. Nti waliwo ne stories nawulira mu munda nga n'omukyala waliwo we yatuuka nga ayagala kwetta olowooza ki baviira ku ki oyo omukyala yaviira ki ekyamuleetera ennyo okuba nga ayagala okwetta oba ggwe eyo interview ogyogerako ki? Webale nnyo ebali eddala ekisooka kyetulina okuba ntumanya waliwo ebintu bye tutunuulira normally n'ogamba nti nno lwaki kibaddewo nga kyombuuzizza nti wetunya mu lulyo olulangira oba obwakabaka bwa Bungereza bwonna ebyafaayo byalwo oba byabwo bonna okusooka eddala bubadde kyenagambe kinga tutandika program interview eno nti nno omuddugavu wonna wooli wafuuka nga wetuyisenga gundi species eryawo etategeerekeka so obudde bwe batugamba ekintu kimu nti nno bw'otunuulira kati ekigenda mu maaso mu lulyo luno mu bwakabaka bwa Bungereza okuva edda nedda because omuddugavu bamusenza luti balijjukira abantu abasooka okubeera nga bapopulatinga bagenda mu ggwanga erya Bungereza baali baddugavu babayita babbika babayita babbika kati mu mbeera y'emu eyo babbika abo bagenda mu Bungereza abazungu bwe bajja ba Saxons bakinako okuba nti balwanira emmere biki bayigga biki ne batta abaddugavu bannannyini nsi yennyini eyo era abasinga ngi babatuuma kati mannya ga mmotoka mannya ga bibuga bitundu oli bino wiki bw'owuliraga amannya ago ge batuuma emmotoka gaali mannya gennyini ag'abantu kali kyabaddugavu bennyini so newesanga nti nembeera bwekyo agenda bwaso nga etandise okubeera nga mbi nnyo nnyini ddala kakati olyo abaddugavu ne abagobera ddala baba balinga bagwa mu Bungereza naddala mu bwakabaka bwennyini so era ne ogenda mu universities zennyini zetugamba ezali ez'amaanyi tulina ka university nga gundi nga Oxford nga ki kuba tunya kati nga obubinja obwava mu gundi Yale University obubinja obwo university zaabwe obwali bwennyini nga bukola ki obwali bwennyini nga bulina kye tuyita gundi obusosoze kuba obubinja obuyanga bugundi Scholars Bond Society obujjo butagala baddugavu bwatandikireyo mu Bungereza ne bugenda mu America bwali mu Yale University oba gibuta Yale University bwaliyo nga tibwagala omwava bagundi bano mwe mwava mu 1903 mu America mu kibe kimaidwa nga kya KKK so Ku Klux Klan era butagala baddugavu kwa baddugavu bali batikiriza ova emirimu gyabwe gyonna egisinga obungi kati bava bagambe bakole ki bo bagala pure blood kati olwedde obusosoze wali watandika dda ne Bungereza munyini butandika obusosoze kati mu bwakabaka obwo bwa Bungereza kubanzukira waliyo ne Queen nga muddugavu mu Bungereza but yali muddugavu nnyo nti muddugavu but yali yitibwa Maleeto omanyi Maleeto ye muntu obeera nti nno oli mweru si mweru nti taata ayinza okutaata taata yali mweru nga mama muddugavu okiraba so that is mu Bungereza mu biseera ebyo kati botunamu boza bokubako emabega n'ogamba nti nno lwaki kino kijjawo mu kaseera kano kennyini kubanga tutunuya gundi king bamuyitanga George kabaka George owokusatu George owokusatu yawasa omukyala bamuyita Charlotte Charlotte n'afuuka ki yali queen okiraba so wafuuka queen oyo gwe yawasa ne bazaala abaana bali 15 be yazaala but nono Charlotte yali Maleeto
yali ng'azaalibwa misaayi ebiri omuzungu n'omuki n'omuddugavu but eggwanga nyini ya Bungereza obwakabaka bunyini ne bugaana okukyogera okukipublicizinga mu bantu era bakipinga tabeera nga tava nakola mikolo takola kiabeera indoors kuba kimanyi nti nodi balino Musa yuli omusosoze so ate ng'olaba nti era oyo kabaka George kabaka gundi owo George gwegambeko okusatu bw'otunya gundi ye bwezeetambula lineage yaligainga yazaala oba yazaala gundi twaliga nti great grandfather owani owono n'abakyala aliko kati so ekitegeeza nti omulisayo gwe gyeguli but bakipinga ekintu ekyo paka mwaka 1999 can you imagine Charlotte okufumbirwa gundi ono George okusatu gwali mwaka 1761 oshegeera olaba ndowooza ogundi n'abakyala oyo nti no already kati n'abakyala naaliko yani ali mu musayo omuddugavu but tayagala kubanga akiwulira n'akamu n'akeddagala so okuva mwaka 1761 bakikumanga kyama paka 1999 wekyaviirayo okutegeera nti n'abakyala Charlotte yali muki yali maleeto ngemusayo omuddugavu gye guli mu lubiri gwatandikirayo n'okubera kwekyo n'abe Meghan agamba nti yali takkirizibwa na kufuluma bweru ng'abantu like yagambye yalabikira nnyo mu bantu naye ng'ate tabeera mu bantu yes kati tujja kyekyo Bungereza kyerina nti basosoze nnyo to the extreme kuba bamanyi nti boba they are British nti boba Bangereza effect bebayita bebuga nti abazungu bebayita abazungu bennyini bwennyini kyo baswanya nnyo ekyo muntu omuddugavu kakati kubanga ojjukira n'okujjukira era obwakabaka bwa Bungereza buzze bulimu instances bwe zityo tebeesemeza muddugavu jjukira omuddugavu bagamba omuddugavu obeera mwavu obeera wa wansi obeera komona eyo obwakabaka bwabo abasajja olaba ekyaliwo ku Queen gundi Princess Diana ekimu ku ebintu ebyamutisa Princess Diana siye mama wa Harry. Yes. Actually, wa statement je nawe nga agamba nti nali saagala kyatuuka ku mama wange. Yes. Kituuke ku Meghan. Kituuke ku mukazi we. Kyamutuuka. Mama we ati bamwe bamutta. Bamutta mama we bafiira mu kabenje yali yagala omusajja mayindwa nga Dodi. But eno kimanyiwa okugamba kikino before nga sina kujja ku Dodi yali yagala omugagga oyo Mwarabu. Nti nno bava ne bamugamba n'abakyala ennyini yava n'agamba nti no what kyogenda okukola toyina kubanga okola ki twali biseera bye byagundi ba Prince Charles Prince Charles watuuse okuwasa yalina omuwala gwayagala bamuyita Camilla amwagala biki then ayina alaba Diana because Diana bamupunya bamuteeseteese bulungi nnyo n'amwagala oli just bali beyagalako bwegazi Camilla n'amuteeka ebbali bwamuteeka ebbali n'awasa empeta n'awasa Diana bwawasa Diana ayina addeyo n'aliko okuba nti ayenda okigeera kati bwayenda ewa Camilla ate bwe yawasa edda Camilla naye bwafumbirwa laba ate mu maka ge era n'anobayo bw'anobayo kati Diana yakomplaininga ng'agamba nti no relationship gy'alimu mu maka y'abantu basatu diye Diana gayiwe Charles yali amwagala ne Camilla gwe yali ayendako kati kitegeeza omusajja yayendanga muki nga bali mu bufumbo ate nga bafumbo butukuvu kati ekyo tekyakomaawo bambi mukazi wattu n'abeera ye n'agamba nti noke ye nga Diana engeri yakuzibwamu yagala nga abantu abawansi betugaba abasookerako bakomona ate bayiki batayagala abantu abaddugavu Diana tukana isiro kugamba nti ajjeko mu Africa akwate ku baana abaddugavu kye batayagala mu Bungereza tebagala ddala wesembereze bakomona ate nga oba muddugavu tebakwagalira ddala Queen n'amuwooninga Diana n'agaana n'agamba nze ndi wa kisa nina okubeera mu bantu bange Queen amoni alaga no tetubikize yo muri olangira bikibi kyo nakweyisa boti nagaano omukazi oyo Diana gwolaba kadana wagaana of course kyabayisa bubi ne bagamba bo baga ati no at least for kutuswaza uteka wansi gwofa ogenda so Diana mukazi watu wabeerawo omusajja ayenda bawe ali bu Camilla ayenda malaya afinyina bakazi abalala takyamulaba nawo takyadda na waka kyokanga bali bafumbo bano ekyali omukazi watu kokola bane taina aliawo taina mubesa because bicha nafuna nedda before ndanafuna Mwarabu yafuna driver we actually sina driver yafuna instructor we ila muyigiriza gundi aerobics bwezityo awo muyigiriza okola ki okujogging okola bicho bicha weso okwanti yagala ngatana kugenda ate kukola ki kufumbirwa no Dodi Mwarabu but ebyo nebine bibeerawo because bali bagati aswazizza kaya tobwa kabaka first bamugana okola byalina okwanti akola omwoyo gwo gwekisa nafuna omusajja omulala kati okwaga bozo okola Dodi nga maze okuba nti ayawukanye
owulira kuba yavayo n'agamba nti agenda kwawukana naani ne gundi ne prince gundi yennyini Charles yennyini mu butongole neogamba nti no kale tewali tabu kubanga obufu bwali buganye nga tebamwagalira dda because yakolagana n'abaddugavu yakolagana n'abantu bano tugamba abawansi kakati embeera bwetyo bwe yali then ekyaddirira okuba nti mukazi wattu bamutega of course akabenje ng'afunye eddodi biki omuwarabu biki nagamba biki akabenje zimwe bagudde bugwi badde batamidde balaloze eyali plan kubanga okutumya gundi mechanical problem ya emotoka wede kyali planning nti omukazi afe abeere ng'avuddewo kati netujja ku baana be naleka abaana naleka omwana gwe tugamba nti maybe ye nyinyini mu Bungereza by the way bamugira bamusosola baganoga nti ayinza okuba si mwana waaki nti si mulangira wa Bungereza awo omwana wa gundi yenyo hale kati ye omwana yakola ensobi yatwala omutima gwa maama we omutima omusaasizi omutima ogwagala abantu abawansi omusayi ogenda gusika ne gumusika okuwagala omwana alimu omusayi omuddugavu nayagana agwa ku mukyala Mako Meghan of course Mako kubanga ye alimu emisayi ebiri omuddugavu n'omweru nabeeraawo era kyaluma nnyo ne mu mbaga ngenda kubeerawo kyaluma nnyo nga bwekyoya n'abakyala ne Bungereza bonna ne bakibaluma because olesewo abawala baffe n'ogenda n'ofuna omuwala alimu omusayi gw'ekiddugavu lwaki so because obusosoze obwo nekibalumira ddala nnyo nnyini ddala kyova olaba ko mutiisatiisa tolina kuva mu nnyumba tolina kukola kino mukazi wattu n'abeeraawo nabeera depressed nayagana okwetta okwejjawo okyegeera ndowooza so ekigambo ekyo kirongerako ekyoga nti no racism mu bwakabaka bwa Bungereza tejja kuvaawo kuba yaliwo era ekyaliwo nakati cause divides yizi bataddewo zonna ez'enjawulo kati omukazi wattu obudde buno balase n'okukomyawo kati amateeka ge balina lulyage okusosolera nti omwana we agenda okuzaala wakati ali lubuto lwa mwana muwala ayinza obutafuuka na mu mbejja okiwulira so which type of stupidity is that because she's dark yes kati otuuka n'okwogera bwoti nogamba nti no manesi atukyusizza etteeka abateeka ge bateekawo nti omwana ofuuka omulangira oba okusikira entebe alina okuba maybe ng'omwana omukulu mu lujja olwo azadde omwana omukulu omulenzi okitegeera so bajjawo nakino bambi ogaa nti no bagala musosolera ddala bw'ava nagaa nti no omukazi yenna wava nagaa bannenjagana kwetta naduse ku level y'okwetta kiba serious nnyo abakazi bagumira stress bagumira shock balina absorbers ezagundi eza stress naye wagona nakyogerera bwatyo nti bannange ebyaddala ndi bubi abeera bubi Diana yavayo n'agamba banne bagala kunzita nange njagala kwetta ntuuse wenkoma ekyavamu kyali ki kufa kumupangira kufa so nono naye era hali wategendereza ennyo Anisa kiveemu agamba gwe teetaaga na bulangira hale agasibyetaaga bagamba nti balinga abatandika obutandisa obulamu okubanga babanga bavudde mu prison kati oba osobola okukola byonna kuba omukyala yagalanga okwogera n'emikwano gy'emikyala nga tebakukkiriza essimu bazirumika oyogera naani so otuwa ku extent eyo olaba ava nemu ne basala okuga nti tuveemu gu tujja kuzaalya mwana waffe wano tugende ne bagenda Canada muzekizana bawo ennyumba tuba tugenda not even Tyler Perry wate muze mu America bali bali mu Canada nga tugenda mu covid naye bagamba bajja ko security yenna n'ennyumba bagiveemu then that is Tyler Perry wayingirirawo n'abawo ennyumba era muddugavu okitegeera so olaba tulina ekisava ddugavu tulina ekisaffe it's inborn ne bano bano twanzala obuzaaza bajja obuzzi bano basajja bajja okwota abo abazungu abo abazunga ne bakola ki ne balaga okuba nti bo bayisa bubi nnyo tebagaya ddala muddugavu ku nsi kuno naye tubagamba nti we bataava eyo hali kyalina okukola yeesonyere ddala mu Bungereza but good enough nti oba bad enough newajja kubanga atambudde avude Bungereza bayinza omubaira ne batta mukazi we ekisobola okubeerawo bwe kityo kubanga bano bamadalazi beddala batemu si byagundi si byakusaaga busaazi but okuuma ekitiibwa ky'obwakabaka obwa Bungereza bakugjawo tebagala kumanya tebafiirwa bo so omukyalo oyo kyoba aganye n'okufa aganye okufa omutabani akwate mu kintu aganye okufa omutabani n'omusinga okufa but alina omutima guli gwe gambye the back of your mind balowooza nti bo be balina pure blood yokka kyovula obusosoze bwonna butandikira Bungereza ennyama kakati in your last words mpozi tuliko Story TV last words olinga bigambo byo ebisembayo leero ebigambo ebisembayo kweno show okay ekisooka
nga bwe nagambye nti omuddugavu yenna buli woolina okubeera manya nti weetoloddwa abalabe. Omulabe wo w'omuddugavu yenna ye muzungu. Oyo omulabe w'omuddugavu yenna aba muzungu. Takulowoozanko kirungi kyonna. Buli kiseera kyaba kulowooza alowooza togenda kulya ebyobugagga because abazungu bonna bakulaakulanye kubanga Africa. Kati bwe bakulaba yo existence ebatiisa. Buli wobeerawo bwoti bagenda kufa, tebagenda kulya, tebagenda kukola, tebajja kugaggawala. Kati bagala bakugjewo bo basigale nga batereera batambuza ensi bwe batyo. Okitegeera? Ekyo kyennyini. Yoyo omulangira Kalema. Nze okwawukanako n'omulangira Kalema njagamba nti ffenna twatondebwa era tuli mu nsi eno era tetujja kwawukana kubeera nga tukyabeera ffenna. Tulina nnoonya ngeri ki ze tukolagana. Oyinza omanya omuntu nti ddala Kalema tanjagala. Tojja mwewala kuba okola naye find a way manya engeri. Exactly. Yeah. Tuleme kuteekawo ate naffe obwo bukyayi nnyo kuba omuntu wakola ekibi ate nawe tofuuka ki? Tofuuka mubi. Kyekyo kyennyini. Yes, butereevu. Tweyanza nnyo mukulu Kalema. Okay. Akatalekeka. Of course bannaffe musubscribinge mubeere nga at least mukola ki mugoberera mufollowinga mugoberera channel eyo Our Story TV kubanga ebyaddala tulina ffeffe ina okwesitula ng'omuddugavu ng'omufirika n'omuntu yenna kasuubira nga lwesi bagirabanga etiisa gweffe tulina okuba twesitula sharinga information eyo teekawo comment yo teekawo obubaka bw'oyagala awo gisindike giwoleze ne banno kibagamba sharing gisindike giwoleze banno subscribing jewe ng'onyiga wantu wali akamyufu ako ng'onyiga walita then nakade nti balateekayo show zonna gwojja okusooka gwojja okubeera omu ku abo abanaza okuba nti ozifuna. Twayanziza nnyo ssebo era twayanziza nnyo abalabi baffe temujjanga okwo byonna byayogedde sobola kwongerako tubaagala nnyo musiibe bulungi mweraba.